Sanjizo no bekengera gananga bakesi nije kunga biko ripoti ya misandi na presida mwana kwa mfumo taro na mwanzo kwa kusini aya ndio mtu anakuagara ndio bali matia anaenda na kaita nikubara sasa kwa kuongeza hata kuongeza kwa mkono Mchala wa Conservative Party mu Uganda yonna nayelera nagambye Kazimbwe nesino kuchama chala hewa kulukuku wawanu olande bazanyo kasala naluwama omukulu waffe mukyala mbwateeka bwa ekyo kire abakola bituufu banyizibwa bubi nga tebamawo obaterete geto mutegeera era nyina endowooza nti byembanda banamwe mubiraba n'aba muyinza okuba temubiraba naye nga mubirenge kale nno temulinda nganze kubagamba nti ono abatunze mukole bwe muti. Omuntu yenna ali ebigambo bye, omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapotinga na kyemalira, oyo goba toninda kubulira mulundi mulala.
maliriza basebo ne banyabo nga mbategeeza tuno olutalo tulimu si just lwa bibiina tweorganizinga ng'aba NUP twekolamu omulimu ng'aba NUP naye oluvannyuma lwa byonna basebo ne banyabo obuyinza mmwe mu buyina Museveni agenda nambiro agenda style ya Libya agenda style ya Sudani agenda style ya Egypt agenda style ya Sudani agenda style ya Sri Lanka abaffe mutuuseewa ku style eyo mutuuseewa kati ogwo mulimu ngubawa buli omu beera mukulembeze buli omu kunga munno ate gwolaba nga nsolima totulinda kujja kubulira kyakkola tukiririza musajja gwe bayita Nelson Mandela yasinga oku inspiringa ye ne mukyala we Winnie Mandela ne waliwo ekiseera abaana b'omuddugavu e South Africa bwe baatuuka nga balaba nti gwe otulabisayo omuzungu nga tobeera mufe igwe gwobeera wano ng'olaba batta abaana b'abaddugavu babalumisa embwa babakubisa amasannyalaze nga tegwogenda ne bakuwayo buccola abazungu njagala mugende mukole okunoonyereza fe abasoma ebyafaayo njabbategeeza nti aba South Africa ku mulundi ogwo balina enkola gye bayita necklace era batuyigiriza nti oyo abeera mu mmwe naye ng'abalyamu olukwe ng'akolera omulabe abamubi nnyo okusinga omulabe era bwe muba mwejjako gwe mulina okusookako. Mukama abampeera omukisa. Tugende maaso n'akalulu okwaniriza pulezidenti. So nammwe mulina ekyokukola basebo ne banyabo, nammwe mulina omulimu ogw'okukola. N'olw'ensonga eyo nga tugenda mu maaso, njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko. Bangi nnyo baadde beemulugunya bala mugenda mu kulonda ne mugenda e Kayunga abantu ne balonda wakati mu fujje eringi amajeje legakola abantu ne bawangula ne Museveni najja n'abagamba wadde muwangudde nze njagala ono era ne balangirira oyo. Kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda sitole ki? Tugenze Kayunga bino bibakoze, tugenze Omoro bino bibakoze, tugenze Soroti era bibakoze. Tubategeeza basebo ne banyabo nti nga bwe mwazze mulaba tusinkana ne banaffe twogeranyemu kuba tumanyi nti abasibe okulwanira luzira libabbula ly'amagezi. Ne tukkaanya nti ne bwe tuba tugenze mu kulonda genda mu kulonda genda mu kulonda Museveni atulangirire nedda. Era basebo ne banyabo njagala obategeeza nti enjiri yaffe egenda kukyukamu. Tetukyagenda bugenzi mu kulonda nti tugenze kulonda batulangirire mbu tuwangudde, ne baba balangiridde owaffe kati tebikyatulya kubanga ne balangirira MP oba meeya oba ani talina njawulo gyagenda kukola nga Museveni akyatukikinnaddeko. Kale nno buli we tugenda mu kulonda tugende mu kulonda okwo nga tumanyi nti tukugenzeemu ku lwa ggwanga lyonna ate kyali kibaddewo. Twagenda mu kulonda wano okw'Ekyaddondo ne kwalinga okuli e Kawempe, kwalinga okuli eggulu, kwalinga okuli e Masaka. Buli kulonda kwonna ebere Manduso. Bwe twagenda mu kulonda Arua kwali Arua eri naye ebyaliwo embeera temwagiraba eyaliwo basebo ne banyabo. Museveni ye mwetegefu okukola buli kya buswavu. Kyenjagala obbasaba nti temutuula temunindirira nti Museveni bw'anaakola ekyobuswavu olwo mufuuyire firimbi mwagala yawulire. Njagala buli omu akitwale firimbi yafuuyirwa dda era njagala ebeere ng'evuga mu matuugo. Gwe bw'olaba abaana b'e Busoga nga basituse naawe tandikira w'oli. Mulekerawo okutusaba okubalagira. Waliwo wano gwendagira enjala emulume, waliwo gwendagira enjala emulume, kati sigenda balagira kunyiiga. Bwe muneekyawa mujja kwenunula.
message gye tubawa basebo ne bannyabo nti obudde bwatuuka dda mwekolemu omulimu yonna gye muli mmwe ng'abantu basebo ne bannyabo. Kuno okulonda oba embeera yonna yonna kirina kuteeka buteesi mu action pact, naye gwe olina okubeera ng'obadde olikola. Olina okuba ng'obadde okola ki? Njagala bategeeza nti tumaze ebbanga nga tubagamba nti temulilayinga ku bakulembeze bokka, kuba abantu abayisimbye abayisize ba politician mulabe kibaze babakola, mulabe kibaze babakola basebo ne bannyabo. Mujjukira twalina omukyala wano ng'ayogera nnyo nga wakabi ffenna nga tumwagala, Betty Kamya, era nga yeefuula nti ayogerera ennyo federo. Nakuba n'ekibiina bakita Uganda Federal Alliance, Museveni yamugula. Kati ebigambo byeyayogera nga takyayagala na kuwulira muntu ng'abyogera. Teyakomaawo. Juzi tuwadde n'omu ku bamaama bange ow'ekitiibwa Ssebuggwawo nga ye deputy president wa FDC wano mu Buganda. Akatayi tekasala nga naye bamuguze. Kitegeeza nti muba musigadde ku lwammwe mwenga mmwe. Bw'obanga gwe wali osuubira okujjukiza nti enjala ekuluma oba okyalina essuubi, tetwakomaawo basebo ne bannyabo. Omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu abantu olukwe be Baganda, era nga bakitwambaza munnange nti Abaganda bali bankwe. Nezireeta Mungi mukyala waakena UPC n'agitunda. Tezakomaawo nezireeta Maama Marira n'agitunda. Tezikomyawo n'agenda n'agula Mao, pulezidenti wa kibiina babaffe abo bonna Baganda. Abaganda beeyo nga balina enkwe nabo. So njagala bategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu yagula aba UPC n'agula aba FDC n'agula aba DP, muba mukyali awo. Njagala bategeeza nammwe mennyini aba NUP, in fact noono wennyini we tuli basebo ne bannyabo. Kino si kye kitebe kyaffe, si kye kitebe kya NUP kino. Eno constituency akiikirira wa kibiina ki, naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano. Kale nno basebo ne bannyabo, njagala obategeeza kikyentegeeza wano wammwe, wano si wa Kyagulanyi, si wa mukulembeze yenna, si wa muntu yenna kinoomu, wano wammwe ng'abantu. Njagala okukozesa guno omukisa okubaaniriza mwenna basebo ne bannyabo, n'okubeebaza naddala abakulembeze bannange olw'emirimu gyonna gye mukola okutusobozesa okuba nga tuli wano tugenda kubeerawo lubeerera. Ekyenjawulo nti tujja kuba tugaziwa bugazi. Wano wagenda okubeera ekitebe ky'ekibiina ekiddako okulembera eggwanga lino Uganda. Njagala okubaaniriza mikwano gyange, naye nga tusinkana olwaleero, tusinkana njagala nnyo abantu abali wano mbeere nga mbalaba. Tusinkana olwaleero nga Baganda baffe bangi 10 bali mu makomera. Tusinkanye wano olwaleero tuyimba, twogeramu, tumwenya, ne Baganda baffe bangi baazikibwa nga battibwa Museveni n'abasajja be. Tusinkanye wano olwaleero nga bangi emirimu gyabwe gyadobonkana, bangi tebalina mikono, bangi tebalina magulu, bangi bizinesi zaabwe zasaanyizibwawo, naddala abo abaalabibwa nga bawagira ffe ekitali kyakumenya mateeka. Tusinkanye olwaleero wano basebo ne bannyabo ng'ebbeeyi y'ebintu yeekanamye. Bangi muli wano naye temusobola na kwereezaawo, si lwakuba temukola, naye nga z'okola omwezi tesobola na kuyimirizaawo wadde kumala wiiki. So tusinkanye olwaleero basebo ne bannyabo
nga ffe abali wano tukyakaba naye nga baganda baffe Karamoja bamaze ebbanga nga bafa, tebafa bulwadde, bafa njala. Tusinkanye olwaleero nga baganda baffe nategezeddwa amakya ga leero nti abaakafa basukka mu 30 e Bugisu e Mbale, bangi 10 na 10 tebalina bwe babeera kati oluvannyuma lw'okusendebwa amataba. Basendebwa amataba mu 2022 nga bajeti ebayimirizaawo okubataasa obutaasa teziwera sente Museveni za spendinga mu njuye week. Jukira buli lunaku Museveni aspendinga biliyoni ya sente namba buli lunaku ku sente za mwezi omw'omusolo, naye sente za spendinga okumala wiiki obaoliawo zandibadde zisobola okutaasa abantu abo, naye bangi bafa malwaliro, bangi tebalinayo babeera Embale saawa zino bwe twogerera. So embeera eri mu ggwanga baganda bange nga tusinkanye olwaleero nga ne parliament ekozesebwa kubba sente za omusolo ennaku ntono nnyo eziyise tenawera na wiiki, nga bakozeseza parliament yennyini okubba biliyoni 2.7 okuziwa abazungu. Sembule teyasaba yadde 10% ezo sente tebazimuwa n'abasuubuzi abawana bano. Mukitegera baganda bange, tusinkanye nga obuwumbi n'obuwumbi bubbibwa ne buweebwa abantu bemutategeera ne bajja ne bagamba nti Pineti n'ogenda okwetegeeza nga Pineti ye Museveni yennyini. So tusinkanye olwaleero baganda bange, newankubadde tusinkanye tujaguza bannaffe batwegaseeko tukuba eŋŋoma tuzina, naye njagala ebyo mumanye nti tusinga bwe tusinkana kati byebiri mugenda maaso mu nsi yaffe, nga bwe tuli mu kwogera nammwe byebiri mugenda maaso mu nsi yaffe. Sente ezo ze bakozeseza zammwe mwe abanyigirizibwa, okitegedde? So eyo embeera eriwo nga tusinkana olunaku lwaleero. Kiba kya buli az'amaanyi okujja wano ne tulisivinga abava mu DP oba mu NRM oba abavawa ne tugenda ng'ensonga ezo tezoogeddwako. Kiba kya buli az'amaanyi omukulembeze yenna, oba oli mukulembeze wa ddiini, oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mukulembeze waaki, ne musisinkana n'abantu abasukka 10 oba 20 n'oyimuka omukulembeze okwogera gye bali n'otokoona ku nsonga ezo, oba tolina mulama oba tolina nsonga lwaki oyogera n'abantu abo. Fe abakulembeze tebatusinkana bantu kubayimbiramu kubasanyusaamu, no, okwogera ku nsonga ezibaluma bamanye nti tuzimanyi, n'ekyokubiri okuba ttooki mu ngeri ki gye basobola okuvunuka embeera eyo. Museveni tagenda bayamba, no, muli ku lwammwe baganda bange, muli ku lwammwe bakyali bange. So bino tubasinkana okubibagamba, naye mba njagala nembiddamu wabule omuntu yenna yeebuzaabuza kuba ebyobufuzi twabijja mu zi ofiisi eyo ne tubiteeka ku street. Buli omu yagamba nga ebyobufuzi tebinkwatako. Politics mu kijeeyo tewaliyo mu kigambo politics. Ebyobufuzi y'embeerayo y'ensawo yo. Tunula ku mmeeza ku ssaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana, kyolaba ku mmeeza yo kyogenda okulya, ebyo ebyobufuzi. Okay? Oyagala okumanya ebyobufuzi yeki? Tunula mu nsawo yo, ezo sente z'olinamu byebyobufuzi. Tunula ku ttaka lye libasenda libabba byebyobufuzi kyali wange. So kikulu nnyo tumanye nti tetuli wano ku kinyumu, tetaddewo kino kitebe ku kinyumu, no, taddewo wano ekitebe nga bbeesi ey'okusinzirako okwetaasa. Ate si bya wano wokka wabula buli wamu wano tusinzirawo businzi, naye njagala naawe amakaago ebere bbeesi yaffe, geto yo ebere bbeesi yaffe, mu kirombe ekyo ebere bbeesi yaffe, buli wamu ebere bbeesi yaffe. Ebyo nabyo byebyo tubaaniriza baganda baffe naddala abavudde mu Democratic Party, abavudde mu NRM n'ebibiina ebirala. Lwaki nsosowaza nnyo abavudde mu DP? Tetwawukana nnyo baganda bange. Kambabulireko olugero lumu nga nyingira mu bintu bino. Natandika na kwesimbawo ekyaddondo. Nali nakulira ewaka nga taata wa DP
mama wa DP bano bakulu bange bonna abanyanzi ba DP era nga baleeta ebyobufuzi waka kigiza nazaalibwa mu family yaki ya DP naye bwe nagenda nkula nagenda ndaba nti ebyobufuzi babifudde kazannyo era nga naabo bagamba nti batulwanirira ebiseera biri nesanga nga ate ndaba aba DP ebiseera ebyo nga mulabe wabasinga wa FDC ate naba FDC mulabe wabasinga wa DP nebintabula neŋŋamba mu bantu mmwe mukimanyi nti n'obusajja obutufufugaza bwe buli lwaki mwe buli omu mulabe wa munne era eyo yali ensonga lwaki saakwatira bendera yonna saakwatira kibiina kyonna bendera kuba nalowooza nti waalina okubaawo omulamwa omupya era byali bigambo byange abaali bangoberere mu kampeyini ekyaddondo nabagamba nti size kukiikirira kibiina kyonna wabula nzize kukiikirira omuntu wa bulijjo kuba ebyobufuzi twali tubidisconnectinze ebyobufuzi byali bivudde ku bantu ba bulijjo nga waliwo kirasi ey'enjawulo ey'abannabyabufuzi ng'abantu bo bali byabwe ne bapolitician bali byabwe era omulamwa gwe twajja nagwo basebo ne banyawe muba mujjukira baali baguyita era bakyaguyita people power twajja ku lw'amaanyi g'abantu naye ng'era tumanyi twabagamba nti kizibu ekibiina ekimu kyokka okukyusa embeera kuba nakyemala yajja kumakinga sure mwenna abanyigirizibwa mukontana bwe muba nga muli basibe naye nga mukyalwanira mu kkomera kiba kizibu oli abasibe abali bulungi era tetwasooka kulangira ekibiina kya bufuzi n'ekimu twajja n'ekisinde ekya people power nga twagala okugatta ebibiina byonna byonna ng'era tumanyi bw'obanga ovuganya Museveni obeera munnaffe mujjukira ebyobufuzi ebyenjawulo ebyaliwo mu kiseera ekyo ne tasobola kukanya na baganda baffe aba FDC ku kaseera ako naye ate ne bwe twali tulowooza nti tusobola okukanya nabo omukulembeze waabwe n'amakinga sure tetukanya nabo baali baganda baffe aba DP era yavaayo n'atutegeeza nti kati yali atufunye kubanga twali tetulina center number naye kubanga Katonda teyatuwa mitwe mikalu twazanya firimu ne tuyita Museveni kulitalaba kuba yali alemeseza people power okuwandiisa ekibiina ng'ekyobufuzi ate nga mutubuuza nti abaffe tubulayo myezi mibale okulonda tugenda kutikinga kabonero ki ekisumuluzo temukiriiko enkumbi batugambye nti tebalina mmwe abaffe tugenda kutikinga kabonero ki sijja kudda mu mboozi eyo naye twamaliriza tubaleetedde amboleera nti yeena era twabategeeza basebo ne bannyabo nti NUP yali egenda okubeera political wing eya people power kitegeeza nti ne NUP yali ntono ku people power kitegeeza mmwe amaanyi g'abantu mwe abali mu NUP mwe abalala atali mu NUP atalina na kibiina naye nga weetamadde embeera ereeteddwa Museveni era ng'oyagala eveewo however okulembera eggwanga kuba tetwajja kujjawo buzimu Museveni twajja nze gwe mulaba najja nekulembera timu tujye Museveni nze nkikwatemu naye ng'okikola ekyo basebo ne bannyabo mulina okubeera organized entity era nga amateeka ga Uganda gagamba tuli mu multi party so kyekibiina kya NUP basebo ne bannyabo tetwakiteekawo kulwanagana na bibiina birala tetwakiteekawo ku deflate ng'obakendeeza nsonga y'amaanyi g'abantu era abakulembeze bonna abaali bagenda okusimbawo oba bwe twali tugenda okusimbawo abaali bagenda okukiikirira amaanyi g'abantu twabaleetera mu kibiina ekyo naye tekyategeeza nti tukomaawo tekyategeeza nti kikoma ku bakulembeze abo bokka bino lwaki mbibagamba basebo ne bannyabo mbibagamba nti newankubadde ekibiina kya NUP kigenda mu maaso n'okula n'okugaziwa tetuvanga ku mulamwa gw'amaanyi g'abantu n'olw'ensonga eyo baganda baffe mwenna nga tubaaniriza abavudde mu DP abavudde mu NRM abavudde mu CP n'abalala tubategeeza nti number 1 si ffe ekibiina kya byobufuzi kya bulijjo ffe tetuplaningangako okubeera nti naffe tuli opposition political party ffe twajja byakugjawo jjajja bye tuliko era ng'ekibiina kya ANC nti omulamwa gwakyo gwali gwa kukomya bufuzi bw'abakabulu abazungu abaali babanyigiriza omulamwa gwaffe gwa kukomya bufuzi bwa Museveni obunyigiriza bannayuganda ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako basebo ne bannyabo abatwegaseeko
bino ebibiina ebirala si balabe baffe, aba FDC si balabe baffe, aba CP si balabe baffe, aba JEMA si balabe baffe, aba ANT si balabe baffe n'ebibiina ebirala. Mulabe bwaffe ye Museveni n'abo ababuntembeeta. Nkiddamu mulabe waffe Museveni n'abo abamutembeeta. In fact n'aba NRM si balabe baffe kuba nabo banyigirizibwa. So tubabuulira bulijjo era nziramu okyogera bassebo ne bannyabo nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga binafuya era nga byogera ettafaali ku mulama gwe tuliko ogw'okusuula kigavumenti kya Museveni ekibbye bannayuganda, oyo aba munnaffe oba ali mu FDC oba ali mu CP oba aliwa ne bw'aba wa NRM naye ng'olaba anafuya obubbi obwa gavumenti ya Museveni, oyo aba mukwano gwaffe era mumbeereremu era mumuwulirize wadde wa kibiina ki. Ate ekirala omuntu yenna kabeere nga ayambadde nga ffe naye ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye nga biyamba Museveni, oyo mulabe waffe, mulabe w'abantu. Ekyo nga kimaze bassebo ne bannyabo, mujja kwebuuza nti kati ki ekiddako olw'abaganda baffe wano twegattako ne byonna bye tukola. Nzize nga mbagamba nti tuli ku lwaffe. Twagenda mu kulonda kwa 2021 era twabagamba nga tetugenze mu kulonda kuno kubanga tusuubira Museveni okutulangirira mu ddembe. No, byabakama mukozi we. Ekitongole ekikulira ebyokulonda si kye kikola emirimu, magye ge gagikola. Okulonda kuli mu mikono gy'amagye. Mutabani wa Museveni yakulira amagye, yakulira okuwamba abantu n'obbatemula. So twagenda mu kulonda nga bwe tugenda mu bintu ebirala byonna byonna nga twagala kulabisa Museveni kumwambula twakumala kyekiddako. Muzze mulaba byonna byonna bye tukola n'okwetoola amawanga gye tutambulira. Museveni yali smart nnyo, yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna agavugirira Uganda. Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka ku muzzukulu nakana. So ne bwe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni gimufiidinga, era nnyina essanyu obbategeeza titumulabisiza yonna. Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze mu Amerika? Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze e Bulaaya? Mu nsi nnyingi eyo atyayo kuba bw'agendayo we bamulabirako ebajjeeke, naye tekimala. Kutwala butwazi gwanga lino mu maaso kubanga ffe twawangula akalwa akawedde. Mwebale ttiimu yange enansana sabo bakansalazi kumbi bonna baweddeyo ba DP era ba DP bawangula kuba amaanyi gaffe ge twalina era mbakakasa nti ofisi yange mbakakasa nti ofisi yange eri enabweru egenda kukolebwamu emirimu gya NUP okuva n'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, NUP, everywhere. Mwami Sam Samba alirudawa.